Ku Soul TV kuli buterevu munaffe omulonji atulaba enkyaleero ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa January omwaka 2022 akadde kano kabeera kakubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nga tusanyukira nnyo bannaffe abamaze okutuuka ku mirimu gyammwe abakyali mu ntambula tubaagaliza olugendo olulungi mugende mukakalabye nga bulijjo nga bwe nkutegeeza nti kubeera kubaganya birowoozo Harold Kaija amyuka ssabawandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC yatudde dda mu ntebe so nga ate ne Herbert Anderson Burora nga ye mubaka wa president mu kibuga Kampala naye yamaze dda okutuula mu ntebe amanya nze tusiba Apollo tutandise bwetyo program. Harold Kaija buuza kubalaba Soul TV tusimbule. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa abala Soul TV naddala abo tulina bombuwambe bongedde obuulira buli gwosanga kati abuulira njagala okusaasira bannaffe be baatutte emisinde ng'abagoba okukola ekampaata ekiwandiiko ne kiraga nti n'obutembeeyi bulinga bwe baweze naye nga muteeka tebukoze eki kuba nalabye ebbaluwa ebuwera mu Uganda yonna naye especially Western Uganda ekisooka tekitegeeza kye bayita hooka mu Uganda kigobeddwa omwe kati mu Uganda ebintu bijjanga mpola mpola juzi bagenda bagira etteeka lya bbeeyi ntulowooza nti bateesaako tteese kati yo neetandika okukola wadde nga so kati beetaaga na kugenda mu kooti ne bakozesa akawairo nti mulamuzi olwokuba nti amanyi nti omulamuzi yasalawo kati agamba omulamuzi ti kati okusalawo butawuliriza oba mutagamba no njagala okusaasira mukwano gwange Honorable Ssemujju olw'okufiirwa muganda gwe twaziise ekyazanga n'abantu b'ekyazanga njagala okubatumira basingana ddala basahaba bali mu bunkenge waliwo omusajja gwe bayita Kasoma mu kubakwasa yamayide mu makomera abasajja bali mu kudduka ku kitundu buli gwatakirizigana naye ng'akussaako byonna byakujooteseeko so mwena n'abala mwenna abali ku gundi ku TV baagaliza okulaba obulungi era so nekinneerabidde okwongera okusaba mikwano gyange abali mu kunsabira obululu ba MP baabwe nti era neesimbyewo okusaba okukiikirira Uganda mu lukiiko lwa East Africa abalonzi ab'abaka ba paalamenti kyosobola okunkolera kusambako wa paalamenti nti obudde bulinga butuuse nti Kaija oyo omulabamu ensonga kale omubaka wa president mwami Burora buuza kubataba ssebo ne bannyabo njagala okwebaza Mukama Katonda atuwadde omukisa mu lunaku olwaleero okuba nga tukyali balamu tetulina kye tusobola kubisasulira okujjako okwebaza Mukama Katonda. Njagala okusaasira abaviiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe abalina obukosefukosefu naawe awulira nti olabika bigaanye weddemu essuubi kintu kyokka kyotasobola kuggwamu mu bulamu lyessuubi kwe kukkiriza kati kitoluuzinga ebyo ebibiri ebyonna byonna oba tokyalina kyolinawo mu bulamu n'omukka guba gukuweddeko so tube n'essuubi tusabe Mukama Katonda atuwe ekisa. Omwezi ogwokusatu tugenda tandika clinics clinics ezo nga za kutuyambako kubana abantu baffe aba bulijjo abakulembeze twetaaga okweddaabulula n'okubangulwa mu ngeri ey'enjawulo ey'ebyobukulembeze n'ebyenfuna. Sijja kiyita kuyitibwa naye nkiwulira mu mutima nti twetaaga okusomesa abantu ebyenfuna n'obukulembeze puroguramu mpya. Mukama bw'anaaba atuwadde obulamu gye tugenda mu maaso nja kuba tweyongera okugiddaabulula n'okugyogerako. Njagala okutumira staff ya Bethel Covenant College nabaddeyo eggulo ne bagamba nno nti baclient ba Soul TV balanga ne Soul TV biki nga bagamba nti Soul TV bakoledde omulimu gw'amaanyi naye nga staff
TV ne radio Salt Media. So njagala kubagaliza show ennungi. Kale tuyanze ge. Alaba Salt TV program omenye ku machabweto wetandise Herbert Anderson Burora ye mubaka wa president mu kibuga Kampala ku Lubaga division. Harold Kaija ya myokasa wandisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC. Nange kansasire abafunye bizibu mwena abafiiridwa abantu bamwe nenzo bako bwange bugende eri abavuzi b'ebidduka abakozesa enguudo zaffe mu kiseera kino abaana abato bakeera nnyo okusala ogenda ku masomero abamu bamanyi okusala amakubo abalala tebamanyi twegendereze kuba waliwo incidents zetulabye oba oliawo eziraalikiriza nti abaana bandigwa mu bulabe mu kiseera kino kyennyini obwa abakozesa amakubo mu ngeri etali yavunanyizibwa. Kaija ensonga nyingi nayo olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya ebbeeyi y'amafuta eyongedde okulinnya naye ate twategezeddwa nti kivudde ku bubula bwa amafuta nakyo nga kyavudde ku kutaataganyizibwa okwabadde ku nsalo ey'Emalaba ne Busia yekuba eriyingiza amafuta mu ggwanga Uganda. Kino kireeseewo embeera ey'akatuubagiro. Ndabyeko mu mawulire bagamba nti abavuzi ababadde bavuga motoka ba car owners kati basazeewo okutambulira mu zi taxi ababadde batambulira abavuzi ba boda boda ate ababadde batambulira ku boda boda kati bali ku walk to work. Eyekyeyagalire si kyeyagalire okusinziira ku minisita owa ebyamafuta owekitiibwa Ruth Nankabirwa yategeeza nti kivudde ku mbeera ey'okuba nti amafuta trucks ebimotoka ebiyingiza amafuta byakonkomalidde nnyo ku nsalo ate nga ne gavumenti ku mulundi guno bategeeza nti balina kye bakolawo nti kyava ku kwekalakaasa. Twakitegedde nti kyava kwekalakaasa abayingiza amafuta balagirwa okusooka okwekebeza COVID-19 ku nsalo ate nga baba bamaze n'okubakebera gye bava eri ate nga babasaba $30 buli bakebera gyemitwalo nga 10 ekyabaviiriddeko nabo okwediima ate nekireetawo omugoteko ogwo. Ekyennaku nze kyeneeraliikiriddemu Kaija ne bwana Anderson nti basoose ne batugamba nti olutuukiro olwokusatu embeera ejja kuba eteredde emmotoka bijja kuba bimaze okutuuka naye ate twamaze ne tufuna bubaka okuva mu bano bennyini abatambuza amafuta nti kyakutwala wiiki nga 2 nga tuli mu mbeera emu. Ndowooza Kaija obutamala budde etandikirawo ensonga buli omu azimanyi oba oliawo neyanza nnyo neyanzeege omulamwa gwoleese munnayuganda bwagutegeera obubwe bwe twabadde mu kuziika mukulu wa Honorable Ssemujju Sheikh Sebuufu yali mufuti Sheikh Kibaate n'agamba amafuta ku luno tewaliyo wadde okutulimbako kubanga basirise abalina okubaako kye boogera n'agamba kiwaveeyo oli abeeko kyatulimba. Nagamba ono twavugirangawo emitwalo 7 mayi bannayuganda amafuta bwe tebagabalira mu lita bagabalira mu ssente kakati gira emitwalo 15 kanaabuuza tewali wadde ajja okutulimba. So nekinkwatako nnyo amafuta mu byenfuna tuyinza ogiyita ye driver oba ekintu ekitambuza ebyenfuna bya Uganda kuba mu ggwanga omutali zi train zino ez'amasanyalaze zogamba muzidoge nti buli kimu wano kitambulira ku mafuta n'amasanyalaze agasinga agamu tufuna gathamo era kyovulambwa ensonga zolaba nti ne rate za gundi zijja zikyuka rate zayaka akali nawe ogali nyange katala okuba mbu bamanyi bo zebakuwa ogenda okwesanga juzi nagenda okulanga ng'abantu bayomba uniti zaabwe zikoze eki zikendedde. Crisis eno okusookedda bulijjo badde nga beekwasa ensi yonna amafuta mu nsi yonna gagagiza kati ffe twalikoze tutya
kakati n'obuuza nti bwe gaba nti mu nsi yonna naye mu Uganda bwe galinnya tegakka amafuta mu Uganda oba ebbeeyi y'ebintu mu Uganda eringa kukula kwa muntu tosaaga nti guna musaa mwanvu kati mumpi ekyo olwo kirabyeko trend yaffe eyinza okuba ng'eslantingamuko ne tefoolinga so kati bagamba nti okumala weeks 2 kitusuubira waliwo kaapu etagenda kukka amafuta gayinza obutakka wansi wa 15 peteroli bw'oyita mu bitundu bingi ogasaaga likasa mu 5 waliwo mbadde ensomaano mu mawulire nga waliwo abantu abalina bye batambuza agamba otwatambulizanga ebintu bino nga tukozesa milioni 1.5 kakati milioni 2 bw'otunuulira grains kasooli bijanjalo biki byonna byeyongeddeko sente olwaki olw'amafuta naye nga ekizibu ekyazze mu ggwanga muno kizibu nti ekikoze ekireeteddwa abantu abantu abakwasibwa obuvunaanyizibwa oba abatuwamba nga balina okuba olina nga nti amutadde mu ofiisi awo gwokolaawo batandika ku airport okukebera covid ng'okomyewo tuba tuli bwerengaga nti omanyi kati bw'otuuka e Uganda bakebera naye amigo budget yo yadde egenze nti nkeberwa nva Uganda ne bwe naba nva eri nga nkola ki nga nkebera nti mu nsawo bw'oba tolina sente ezo noonya azikola ki azikuleetera oba azikutere ku mobile money kwolwo bw'otuuka bw'oti obe ng'ozirina tibw'oliba tozirina ku kisaawe tovuddeewo nekitandika era ennaku ezaasooka abantu ne bamala ennaku essaawa 4-5 ku airport bano Uganda kye beerabira okumanya abantu bangi bajja e Uganda natamawo na lunaku ngazze ng'alina meeting ya ssaawa emu alina ennyonyera gy'agenda okulinnya ate emutwala ewalala kalina omukwata essaawa zezi kakati ate bazimala bakugamba bugembe oli negative results bajja ziweereza ku email nze kati myezi 2 tezijjanga n'emayi tezijjanga ku nnyonyera yinako ababaka ba parliament bo baamala omanyi olutuka bwoti amagye gakutandika kugundi ku nnyonyi olubukako bwe buti nga njega kugoberera onakwasa ono mpaka wali bakeberera mpaka na wali woteeka sente owasinga obukulu kati babaka ba parliament obutaagala baleekaane parliament yamuga kasaba mukebera n'asasula sente n'okulinda talinda naddeeka honorable lindako ojja kuziraba kuki ku gundi ku email tugenda okubuuliriza naga nti waliwo omunene omu yenanyini project ekeberako eyo nanyini project eyokukeberawo ku kisaawe kakati jo nadde ndaba gundi nga wandise ku mutugo gwa Facebook Dr. Kobusinja ina mukwano gwe researcher yadde ekonyeko na Uganda nga ina byazzo okukolawo kakati bw'abaddayo naga akangennekebedde ali ku airport we manfuna ki certificate bagenda okudanga bakumukubanga mugamba mwali positive nagamba lwaki okisibye nnyo ku kyokukebera no andikani kikulage kuba isiye kozi kyamafuta nagamba kikisoboka SOP zonna nazigoberedde nagenda naye testing awantu awala mirundi egi namugamba nti oli mulamu naddala nti results bagenda nti zituzia results zile zasoose oli positive nagamba nange nyine ennyonyi banene nti genda okarantinge genda mu hoteli kakati abaali nga lwa mugamba nti wano bwofuna milioni 2 osobola okuyamba n'olinya ennyonyi nagayimba nange buno obubbi obwenkukunala ne banyigizaga nti mbwesobola kubeera milioni ki nakoba ku milioni 1.5 olw'okuba yabadde n'obwa omusajja n'alifunza $1,000 ne bazicomputing ezeetaagisa n'azisasula kaneyo kateera ekoze eki weeri kakati bano abaana ab'ebimotoka baana beeyiya badriver kakati alina ka budget ke katono kubanga ezo sente ozijja kuzizo off pocket yo ng'omusajja agambe Kenya osasudde bakebere kuba naga tovanga tokedde kati oba otuuka wano ku border
mweda mu kebere kakati nebuza ne sense ya East African community ki wa East Africa botugamba nti kati wano lifuuse nga kumpi gwanga limu lwaki ate mu bwalo bwebo mu kitegeeza bana nti tugamba wano nti bobova e Kampala ngoyingira Wakiso ojja kutuuka wali Wakiso wagamba welcome to Wakiso mbukeberwa olubuko lugende Wakiso nga nabe Wakiso bagamba kolaki keberwa ne kibitinga sense kati abane bagamba nti emitwalo 11 inakana kanga kali ya Uganda ezo ziba fees ate eje bayita rapid test kamba buli tegeze bana Uganda buchipo obubera kumpi bwaki bwakebera buno gonde kebera nga embuto esirim biki obwo omuntu bwa 15 off the shelf RTD ebula yes kakati yona katade ku mitwalo 10 olaba sente zakolaawo kakali yeganti nti wano mu Uganda waliwo abantu abakoze zikatero nga buli ngeri yonna yonna bagikola ki bagifunamo kanaje ekintu kino kyana kitulagana bulungi ndi kati olwalera mubere fanna bwete nti Uganda omayibo olaba na Uganda nga bambi bonna bajiwa kali lwakola ki lwalya ne Uganda yakulaze lwokola ki lwolya tewali wadde internet ey'amafuta mu reserve Swine jibaita amini swine amini iyo yakirowooza nga mu 1973 Uganda ensi yonna efunye crisis negamba crisis eno bwe nabaga olala nezimba reserve jinja nibaga tunaberanga n'amafuta wakira gaso okutambuza eggwanga ino okumala emyezi esatu nga bwe tuyiya kakati olwaleero tuli awo musajja mukulu bw'olwala ng'amakago gonna gakola ki gebaka kakati muzino katero za bakatoziraba wakatolaba government bwe yaragidde amafuta bakatunda 15,000 nonya petrol station ezakikiriza international companies zizokka zizakiriza Oden Total Shell zizakiriza Oden kakati zino ezawa nolopambu bananyinizo baki nempise ko Starbucks nayo bade batunda 15 yes of course yeah ne Starbucks it's a Kenyan company munange bayinzo tugoba kakati bana abatayinza kugobwa nga yamo kwa police makers baga nti mumwakola na mweza mmwe mukubba kuza covid nange wano kankole ki kankole government egamba ati 15,000 notumula kupaba kuli okasamu bitano no neogena mbyalo no genda just one answer what petitions that zirika samu bitano botulya na wano mu mawulire oziraba zinozo kakati no nedda kulotazi kapitalize bulungi so nti ozisanga nga petrol stations zikoleze ki zirinnye n'endala bwe bakuwandiikira wano bw'ogenda ku kyuma kwennyini size batunda ku pampu size batunda ekyo bagambye nti bajja bakwata kati kikulaga nti omuntu asobola government nekola directive erina coercive force esobola okujjako license n'ebirala kiba kitegeeza n'oyo alina wasoose okukola ki okumala nti so nti bannaffe we batugabanidde nti n'ofuula bannayuganda olwedde ensi gye mubadde nga abagamba nti mwakata abantu bagezaako okweyiya egyogambye olwedde nagamba wano abantu bujjo batambuza bigere kakati abatambuza ebigere bakoze eki babongeddeko naye muno omukyala akola kira kakati omulimu gwakola nekyayo omulimu gwakola boda ziba tezinatandika kakati essaawa zino buli lunaku akwesa emitwalo 2 naye ng'omusaala gwe tegukoze eki tegweyongeddeko bw'okitambuza weeks 2 munnayuganda agenda kubeera atya Kaija ogamba nti kino kiri si kya embeera ene etali nungi ereeteddwawo abantu buntu no si mu kulowooza ekigwayita okulowooza is an assumption nkimanyi ereeteddwa nkimanyi nti abantu basalawo does it give you logic kati ng'omunaava e Kenya leero si lwakugundu leero lwakusatu nga bamukebedde eggulu nga ino kuddamu era kakati abaya akatuuka wano mbwera kola ki boda kebera ng'okiramu sense nobaoliawo kyakwongera kukakasa no kakati wetuga tulina East African community gye mugamba muli mu kuzimba eki kwaki bamuyita gye bayita community aligamba mbutugyewo ebintu ebitufuula nti tuli banjawulo naye bamaze ne bakivaako anti kakati ng'olwe balabye kibakoze eki kibatuulidde
kibatuulidde kakati bagamba kigenda kumala weeks bbiri agenda okufiiringa pain kuba abannaffe obalaba abasalawo balina fuel card ye agiteekayo ne baswipinga tanka nekola ki nejjula naye kati fawalagaojja watu n'okuba endobo ogagenza okulaba ne pikipiki abaana agifuulira ddala bw'ate agezeeko gikamulira ddala naye nga tetusobola kutambuza ggwanga bwe tutyo kale katono nnyo katufune ekirowoozo okuva eri mubaka wa president lwaki oyagala katono nnyo ngamba tutukulosinge briefly naye bane mbabuulire bweba eri abasajja abaagala obuyinza nze manyi Anderson lwe balimu obwa gavana si bwa district chairman nga bulamu federal aledda nga gavana banamuwulira manyi Apollo nze siri abana bagondi ba capitalist siri capitalist in nature you communist the communist zomu omuntu akkiriza nti okusookera ddala kyennyamiza tituli mu mbeera bweti awatali nsonga tituyita mu mbeera bweti emirimu gifa abantu basobola kutambula tewali ssente nga tuli mu mbeera bweti awatali nsonga n'ekintu kino nenakiraba mwezi nga gumu emabega twetaaga experts abakugu okutekinga lead mu bintu bye tukola ebintu ebiseera ebisinga tukola decisions nga tetukoze assessments decision ebintu bye twakolaga mu 9 olwaleero tebikyasobola kuba nti byebikyakola decision emu bweti gyokola erina impact nene ku economy abantu abasinga tebalowooza ku economy by the way decision yonna yonna gyakola tasooka kulowooza whether it is a positive or it is a negative to the economy alowooza within his or her docket mu mwezi ndowooza gwali gwa mwenda awo gw'omusanvu waliwo backlash nene nnyo ku biki byali biva mu gavumenti naddala bikwatagana ne covid nga tewaliwo coordinated effort nefuna omukisa nenjogerako ne minister wa information nemugamba lwaki okkiriza ne tuba ne misinformation ng'etambula ku media houses byomu ayogera bibye eno kyagambye nti njagala obuyinza sigamba nti njagala buyinza njagala order banjagala order banjagala ebintu ebitambula nga bwe birina okutambula bw'obanga oli gavumenti oba olina obuyinza obwiforcinga order oba olina obuyinza obufuba okulaba nti abantu bafuna bye bakola ki bye balina okufuna tovalaba abantu bamu balowooza oluusi ebiseera ebisinga sikkiriza mu gavumenti but omuntu omu nga nze Anderson siyinza kukola bivumaganya gavumenti nekyowuninga collectively there is a decision gye tusobola okuwuninga collectively but actions zizimu I think tuba tulina okugamba abantu nti kino kyokoze kikyamu naye nakimanya nti kikyamu olw'ensonga nti otadde ejjinja eddene naddala ku nfuna y'abantu ishu za covid onakyogeddeko nali naakadda nina PCR yadda ssaawa 24 tenaba kuggwako ne bweba eweddeko netuuka entebe ne bansasuza kikizuuke nenziramu nensasula but ishu yange teyali yakusasula ishu yange yali ku budde ki bwe maze actually since 72 hours teyali 72 hours PCR yange nagikolawo numande ngamba bayingirawo mu ggwanga Uganda yandibadde 72 hours nali nagikola ku Monday nali nyenyenyi ku Tuesday netuuka ano saa 9 ez'oluggulo nga nagikoze so yali ekyali
ne bwebe yiseeko but it's within the range. Issue tukalesiganyisa sudde but how much time the processes I spend. Twetaaga okwawutudoyinga bino ebintu bya traditional systems eziri nti bwekyali bwetulina okutambula. We need to improve. Decision y'okugema kukebera waliwo ebintu byotoyinza kufuna mu buli kimu ate mu buli omu. Okyogedde bulungi. Toyinza kufuna mu buli omu mu buli kimu. Wano ofuna wano tofuna, wano ofuna wano ogaba, wano bakuwa wano osasula. Albert Anderson ekigambo kyoyogedde kineneko ate nga Kaija naye kyayogedde kyafuuka kirimu ebyenfuna ekyokukebera kati kyafuuse kyabyanfuna sikuziyiza kusasanya bulwadde kyafuuse ne cost ogibala, the cost of prevention nayo ogibala. Bw'oba olinawo osobola okurecoveringa recoveringira mu bana abatambuze, recoveringira mu bana abatwalists, those are the spending. But waliwo omuntu ayimirizaawo emirimu gyo. Ministry of Health without fuel tubadde mu kugema abaana polio. You need fuel. Yeah, true. Wakwotinga nti ogenda kukozesa ssente bweziti soko otunule decision gyokola implication yayo eri budget zigenda kugijja give offers kujja kufuna truck driver akuleetera amafuta, truck driver aleeta ebyamaguzi. Oyo tewetaaga kyovala baluli president mu lockdown yali lawyer waba truck drivers n'agamba no bwetutataganya truck drivers wadde baleeta obulwadde badde balina effect naye contribution yaabwe nene nti n'akatono ketusigaza yali alowooza ku economy nti abantu abamu bakola decisions nga tebalowoozeza ku kigindi ye ng'agamba galawo ba truck drivers naye tebalaba they can't think beyond today olw'okuba leero edduuka lirimu ebintu tamanyi nti ebintu okubaamu it is a constant supply. Ye alaba dduuka awo tamanyi na bwe lifuna bintu, tamanyi na gye biva, tamanyi na bwe bituukamu. Talowooza nga kontinent edduuka singa encalikala. There is another crisis. Tuli mu crisis, you are creating another crisis. Ebyobuyigirize, ebyobulamu, ebya buli kimu media that is not pro-economy. It is against the country. You can bring a revolution in just a spark of nothing. So Ministry of Health actually oyina kyoyogedde ndowooza kinene nnyo okusinga ne ku kyetufunye abamu mu kaseera kano kennyini ng'abantu bazza abaana ku masomero okimanyi nti kati tosasula nakwegayirira nti fees oli akugamba nti olwedde gagano n'amafuta gakoze eki galinyi nenda kubuza nkole ki decision yonna ekolebwa eteekwa okuba nga erina consultation line gyekoze n'ebyenfuna katukirize nti eyakola decision ene yakola mistake. It was a mistake. It was a mistake. Ministry of Health should come and apologize. Yes. Yeah, true. Why don't they consult? They have an economist. Yes. They have directors who are supposed to consult. Why do you make a decision nga yoweka? Okola decision nga gwe tosobola kugimplementing. Naye ekyenda ku bwana Burora Anderson kibadde bagambye nti kigenda nze kyo kinuma nti kibadde bagambye nti kyakumala ennaku nga bbiri nti bwe banazisumulula nga bwe bazitadde nga bwe bagambye nti kati bagenda keberera bwerere nti kyakuggwa lwakusatu minisita yatugamba olwokusatu olw'enkya naye kati mbu weeks bbiri tujja kuzimala nga tukyali mu kino ebbeeyi y'amafuta erinye. Let me tell you this, I'm being open. This is the honest truth. This is going to take like a month. Imagine. Lwaki tewali alina buli bwoyiwo obanga atakola ki all reservoirs eza stations oli badde bongerako bwongezi okitegeera nti ne bwoba oteekamu demanda egenda kusigala ng'eriwa babulyawo mu bwangu so omuntu yeetaaga okulifiiringa mu bbanga ettono ate constantly kakati abadde aleeta track emu buli mwezi okuzzaawo supply eri constant yeetaaga track ngezi
steadily nga ttaano ate nakyo nga kyandibanga tekisobola kuba talina kapita amumala okuleeta tulaka ttaano mu mwezi gumu luli abadde aleetemu okusinziira ku kapito we. Ekirala tukyogera wano but people are shy. Bwe tuba nga tunaddayo mu public interest tugenda kuzza obuvunaanyizibwa buve mu bantu budde mu gavumenti obwokukola ku bintu nga bino okukola ebintu ebisinga transport gavumenti ekyabisobola tekyabisobola ebyo. No, it's just a matter of policy. Lwaki tebisobola nga kino ekyamafuta tebisobola kati gavumenti terina kyetasobola but ekyomulembe ekirimu kiri ekintu kimu nti gavumenti bweyeddiza obuvunaanyizibwa ogenda kubeera ne gavumenti engagga oba ne population enjavu because kati buli omu oba omugjeeko obuvunaanyizibwa abantu abadde mu bizinesi eno bonna obulira bizinesi yenna abadde alina petrol station kakati agenda kufuuka slave wa gavumenti. Bano kye bagamba nti amiini buli munnayuganda yali slave we. No, it was a economy. No, there was no, the economy was not liberalized. No, actually, in terms of health. Kubanga by the way abantu barangana okukola business. Let me tell you. Barangana okukola business. Omuntu yekka cooperatives emwogerako largely the contributor was the government. Yali determining a price and determining a market. Gwe kikyo collection. Tutuyine mwanyi tani ne government yezitunda. So economy yali nungi omulimi wali musanyufu. What economy yamwe yali muki? Yali etunda. Doza kumaliriza gundi yange. So kyendowooza nti ekyo nakyo kyetwetaaga okukirowoozaako ennyo. Tube n'abantu abaavu nga gavumenti engagga esobola okuwa buli kimu kye weetaaga mu budde transport mu naye nga mu nsawo yo. Bwana Anderson badde njala nkubuuze nti kati tusobola okukola kyokwewala ebintu nga bino ekirungi nti owaddeyo ku kimu kye tusobola okukola nti decisions nga zino ekyavuddeko kino tusobola okyewala naye nga generally kuba shortage si ya leero si yanki zibadde nga zibeerawo fuel shortages tukoze tutya kuba waliwo ensonga ya reserves kati mwogerajogeddeko eya reserves eziri ejjinja nkalu tetulina muwadde bazirepairinga twogera ku kino myaka emeka twogera ku kino tulina kye tutanalaba Kenya egenda mu bululu mu biseera ebyakano yatufuna Kenya egenda mu bululu mu bantu ababiri abasinga okuba ne violence mu Eastern Central Africa. Okitegeera aka contest eri wakati w'abantu babiri abali proven to be violent kabeera kavaawo mpike wa kitegeeza nti tukyali ku kino naye tutunuulire mu myezi 4-5 egijja mu maaso. How shall we survive? Tugeze riot oba akalungu oba wabaddewo stampede bannakenya beekalakaasa oba ne baleeta akola lekamala omwezi. What are we going to do? Bwabanga waliwo ekikolebwa kyonna as of now ekirala honorable Nankabirwa tajja kudictatinga market prices nga tayina supply kuba yali badde nga alina mu reserve ye nabagamba ndi mukuba amafuta gange naye muyina gatunda ku myezi badde agamba nti kakati shero gundi ne gundi ne gundi ne gundi muziveeko tugenda kuwa amafuta gundi ne gundi ne gundi be bagenda okutunda amafuta naye olwaleero ne bw'osazaamu layisinsi yange toyina nabwo ogisazaamu because kikyo tosettinga price kubanga si gwe nanyini commodity etundibwa si gwe nanyini product eri ku katale so tosobola kusettinga price. So I think we need to go back and review embeera wano Apollo neyisira ku kintu kye bayita policy etteeka naye etteeka lineeno ani agenda okutuwa policy zino zetwetaaga? We need a sober leadership. We need a sober parliament. Kaija, eddakiika ziri 3 zokka. Way forward. No, yes, nga kwogeza okwe by the keke yerigena jadaja nti tugenda waliwo Kenya eteekateeka akalulu. Komayi mistakes zaako zijja kubeera waggulu. Ne bwe zinaabeera wansi naye gwe olina okuziteeka okuzibala zijja kubeera waggulu. In the interim nge wa mulirwanaawo gyotera okujja bulijja amazzi nga waliyo embaga ate nga kataapu kali mu lujja wakati okola otya era gwe ng'ogira balina embaga banne kampisewe ekidomola oba ng'osalawo butalya
ewuwo so nti tugamba bannaffe abazikibwa ebifo omanyi gundi Plato bwe yali ateekateeka ebyenjigiriza yabiteekateeka mu bantu ba mirundi 3 yagamba waliwo abantu bayita appetitive abantu abaluvu abali greedy yagamba abalisomye mpaka P7 n'agamba abantu abali emotional ng'atya mangu akola ki abo senior faawo tebalisuseewo n'agamba abantu abasukka senior 6 ngeno kusoma university be bantu abali rational nga buli kintu akirowoozaamu n'akibala nti naye nga asukka ku ye buli lwokola ekintu gweoyagala okugaggawala okususse naye abannayuganda kuba nkati olwaleero bannayuganda gundi census ya gundi ya 2019 eyakasembayo housing and population census ekulaga nti abantu abawera 4 ku buli 100 zisuka milioni aga tebali mu cash economy kati bulwokola ebintu ebifaana bwe biti gomanyi bameka abasse yongero banyigiriza bogasse kubali kubakuba lwakwa mufe tetulina gundi yadde waliwo omusajja omu ng'amaliza datu anyumiza how Tanzania operates mbu Tanzania nti kumpi tosaana kumanya ne spy mbu ne oba osasula ku bus wakati bebyabwe buli kimu kya receipt nga teriko omusolo so kali lwoyongera ekyategeeza n'omusolo gwina okukola ki okweyongera kakati ate munajja okulinnya bus tomutegeera mbwoli bwajja okusasula wano akalango yefula mbu advertisinga tomutegeera mbwoli bw'oba olina gundi enyumba guest houses omuntu abamutambuze yese azza okusulawokko tomutegeera nga ngugamba sente bwe ziti ng'ate bagamba waliwo 15,000 eza gundi so nti weetaagawo okuteekawo policy nene systems nga ziri insulated nga tekuliko muntu wakola ki munene kuzisinga kati nga tunira ekyensi bagamba wano ekyaleero ekyabana abantu ababuwiwiwiwi batugamba abantu nga 3 naye kati olaba buli motoka jona badde mpita ku radio 1 ng'omusajja ali ku motoka V8 ya AY naye ng'alimu abapolisi bano abalinga aba vice president oba epolisi kye eyina ekyo ekibombolo ekyo yazze okulaba nga ava wansi eno najja n'akatema bwati nadda ku Bank of Uganda naye ng'awo tewaliwo tolina kutema olina kudda side bambe n'owa polisi agenza omulaba bwe yagiwulidde ng'etaddewo wiwiwiwi ndoze n'agamba bakatono munene ki bwe tubateeka amateeka nga galiko abanene n'abatono tugenda kufuna obuzibu kakati olwaleero abantu b'oyavuwaza abantu bogwe wabayize ne petrol station obutono nga babugobere ddala mu ki Kaija obweralikivu bwange buli ku kintu kya reserve kyoyogeddeko ne bwana Anderson kyawagidde kiri kimu nti kirabika okubanga abatukulembera tebakiririza mu nsonga ya reserves kanko ekyokulabirako owekitibwa Honorable Ruth Nankabirwa yavuddeyo n'agamba nti reserves zemwesibako zigenda mu million liters 30 million liters so nga ate mu Uganda tukozesa million liters mukaaga n'obutundu tu ekitegeeza nti ne bwe zibeerawo reserves nti zitumazaako ennaku 3 nedda ndi akati ate galinga agamba nti reserves tezigasa yeekubye omupiira tezituyamba yeekubye omupiira kye bayita saving tekikoma buli famire lwegaziwa saving kubanga olwa planning ng'eyongera okugaziwa tewaliwo tteeka lye bawandiika mbwe reserve by the way government erina okuba reserve eya ssente walolo twagirya tunasembayo nga nkalu nga actually billioni nga 5 off the reserve nga kita olina okusooka nononya 5 olina kuteekamu ng'emmoroka ebira ne ka reserve olina okuba ne reserve ey'emmere okutuuka otaano tuguza emmere embi gavumenti yalina kawunga teyalina bijanjalo kakati obeera nti ng'ebikadde bw'obitunda bw'ojja ng'ogattawo gavumenti erina okubanga buli kimu yenna eki nga kyabadaga kyenzikiriza nayo ekintu kibayita ebyenjigiriza ebyobulamu ne kibayita public transport those are public entambula ey'olukale kyalibadde nga tulina eguno ebulayo oziraba eguno buno mmoroka bukaabu wa municipalities lwaki
mbweyo talina kubanga business eriko amagoba eberenga ya wansi eyamba abantu training nga bola zino ziferi nga bya government ng'olubeere bateeka nti omuntu okutambula no kuba kati kyekilese abantu okuyika Kampala nange n'okwagala okubagoba kubanga entambula omuntu yali badde kati singa tulina trains ezinetwatinga Uganda ng'omuntu osobola okukola eggulu noddayo Kaija ng'owumba mudakiika emu ekitegeeza kituzaayo eri nti privatization ne liberalization tetukoledde no bibeerawo ne mu perimeters bano bakibagamba ne babalimba mbu gavumenti mbu yeebaka nedda n'eri teri eri mu nsi gye byava bitali regulated ate bo bagenda n'ogenda mu privatization nga bamaze n'okusetinga ensi yaabwe nga bw'ogamba nti omwana wange olina ajja n'agamba nti omwana wange mutadde naye ng'amutadde amaze omusomesa amaze omufunira omulimu gadamu akati genda ofuke ki ofuke furi akati gwe ne bagamba towo omanyi gwe bagamba okuta wa myaka egi yakava ku mabeere tekikola bwana Anderson mu dakiika emu yokka oba bbiri regulation government regulation mu environment eno ya liberalized economy kisoboka Kaija agamba nti kisoboka ate tuyinza n'obutagenda mu kuregulatinga to eliminate oba okujja abantu mu market but we can task you see n'abantu bananyini petrol station basobola okureservinga on behalf of government as a condition bobo ina petrol station oteeka okuba ne reserve olina okuba ne capital okola ne reserve anti behavior don't come to the market when you can't meet conditions required bobo oli mu mafuta ngokola business nga kibakola banks yes oteeka okuba ne reserve eyenkana bweti eyesalira toteeka okuba n'amafuta agenkanankana n'omugwe abantu bano nedda business ene y'amafuta nayo bwetyo bweri olina omutemwa gw'osooka okuwaayo ne gubeerayo gwo nga guliki kati ekyo kirala kya mutemwa ekyo juice kikola ku cost premium gy'oteekayo ebyo tebyesi bitono naye ngamba reserve ey'amafuta nga tugalabako so ogamba nti mu police tusobola okuteekamu nti ne abakola business emafuta babeere ne reserves anti mbutandikira ku tanka bbiri emu nga ya gavumenti kati ng'endala gweyo so you store on behalf of government because I am the one licensing you government teyeetaaga na kwemenya kugenda ekole reserve etunda amafuta ng'ate amafuta getunda waliwo abagakola ki business ya muntu kwa amafuta life kwetambulira kati kumpi buli kimu kwetambulira so kati kiringa okuba ne salt media wano nga mulina kamera 3 yekola mu studio yekola mu field yekola kugamba nga you can't run a house you can't run a television so kitegeeza nti just twegere mu bwongezi oli agamba nti kakati mu myaka 2 okuva kati oba kale gumu buli station y'amafuta eteekwa okuba ne reserve bweti buli yemu short of that tujja kwekanga kakati kankulage Uganda consuming 6 million liters every day. Kitegeeza nti if government takes on a project yenu, it's going to be costly. Whereas Shell, Toto, Starbucks, bani bonna buli omu bwagana bana obuvunaanyizibwa. N'agamba nti mu kifo kyange okustowaringa nze nja kuwa license abasobola bokka bwoba tosobola va muki tusibulemu habati akadde ekyo kijja kutuyambako so njagala okujjukiza abantu okugema ku polio twayongeddemu ennaku naddala mu lubage ewaffe twayongeddemu ennaku abantu tubasaba okugema polio kiyamba mwana tekijja kukugasa kukwata buwumbi na buwumbi sente empitirivu ze wandikozesezza ebirala okugenda okujjanjaba abaana ekirala toteeka bulamu bwa mwana ku risiki ng'olina endowooza ze ez'ekisiru manyi abantu balina endowooza zaabwe ez'ekisiru ne bateeka obulamu bw'abaana ku risiki omwana omu bw'ati osobola okubonyaabonya obulamu bwe ebbanga lyonna n'omugongobaza n'omuteeka ku biragalalagala ebiteetaagisa lwakuba gwe walowooza ebiteetaagisa ebitasoboka mutwale abaana ne bw'obanga bamubuuse kifuule kya buvunaanyizibwa omutwale ku health center bamugeme kino si kyakwegayirira kino kya bulamu omuntu omu bw'ati asobola okwonoona ekyalo kiramba obulwadde
kubanga busaasaana. So tubasaba mutwale abaana wansi w'emyaka 5 okukka wansi bagemebwe ekirwadde kya polio. Ekirala ky'eddagala lino nti ne bw'omuba wamugema lino lirina boosters ez'enjawulo. Eryo liyinza okuba nga lirina boosters ezitaalina ng'ate lino liyambako okusupplementinga. Twala omwana bamugeme olwa Katonda n'ensi yange mpaka lwe tunaddamu Mukama Katonda abakuumi. Kale ali ku Soul TV tukwebaza olw'okuba nti obadde naffe ebbanga lino lyonna. Tuddamu olunaku olw'enkya nteeka okabaza abagenyi bange Harold Kaija yamyuka ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC, Herbert Anderson Burora ya mubaka wa president mu Kampala ku lwa Lubaga division. Amazzi Tima Kolomba sibudde nti musibe bulungi.